Mami Kibuka nsanyisa okulaba ssebo. Nze nsinze kuba gwankyalidde. Yes ssebo. Ekyalo kyaffe kino bakiyita Lwadabbi. Nkulaba. Kiri mu Matugga. Eyo garden bagiyita Malaga. Balirwana abange. Osangibwa. Essebo. Webale nnyo kujja kunnoonyaako. Essebo. Era nsanyuse nnyo okulaba. Mpulira. Essebo. Essebo. Kakati mukama wange. Essebo. Tukunoonyereza nebbanga ddene. Essebo. Waliwo ebitambula lwakuba tubadde ffe tetukulabawo ggwe. Essebo. Naye nga tubuuza ebivvulu nga tetukyakulaba mu bivvulu tokyali wa kadongo kamu. Ndi wa kadongo kamu ogamba kino ekyataakulaba. Yes ssebo. Kyataakulaba sibaddeemu. Lwaki ate? Naye kyabadde kyammwe. Ekyabadde kyaffe. Yes ssebo. Naye nsooka okwebaza byonna ebyakoleddwa. Yes ssebo. Na bonna abeetabye mu kivvulu kino. Yes ssebo. N'enjozaayoza nnyo Muzeidani Mugula. Wewaffe Gomba. Yes ssebo. Taata Yogayoga. N'enjozaayoza omukadde Adija Namale. Mpulira. Bannange muyogeyoge. Yes ssebo. Ate mwebale kukolera nsi. Ekizibu kye tulina olwaliro mu music kati Muzeidani Mugula yatandika okuyimba. Yes ssebo. Nga sinalowoozebwa kuzaalibwa. Osanga kye kimu ne mukadde Adija Namale. Nkulaba. Naye bwe twogera okugatta wamu abayimbi. Yes ssebo. Tugamba omuyimbi yenna gy'oli ng'oli kompoza ng'oyiiya oluyimba. Yiiya ebyo mu lulimi olwo lw'oyiyirizaamu ebiri kuweesa ekitiibwa ne bw'oliba okaddiye. Mu maaso eyo. Nze omukadde Adija Namale. Yes ssebo. Simulabangako yadde ne ku stage. Yabadde mu kyalo yiri buwama. Yes ssebo. Naye ensi yamunoonyezaayo olw'okubanga yakola ebyo byennyini ebijja mu kitiibwa ky'omuyimbi. Era kati wa kitiibwa bali mu kumuzimbira nju. N'olw'ensonga eyo kikulu nnyo abayiiya mwenna. Toyiiya bya leero nti no nyimbire emboozi mozi teba nkadde asanyuka kuba nedda teekamu mu by'oyiiya ebintu eby'amaanyi eby'amakulu ebisobola okutwala. Nawe n'oweesa ekitiibwa kati ng'omukadde Namale. Yes, oba nga Muzeidani Mugula. Bamuwadde emmotoka kapyata. Muzeeyi Gomba jju mu kadongo kamu kubanga ffe ekirungi kye tulina ewaffe awo. Yes ssebo. Nyinza okubalira abayimbi ab'enkiza abali awo ewaffe abalinaaniganye. Egomba awo mu katundu ke kamu. Yes ssebo. Fire Lutaaya. Mpulira. Ali mu katundu ako. Mayinja Ronald ali mu katundu ako. Muzeidani Mugula ali mu katundu ako. Yes ssebo. Namiri Muziba 2 ali mu katundu ako. Zexcellence Bobi Wine Kyagulanyi mu katundu ako tuli awo wamu bwe wati. So kyenebaza ku Muzeidani. Yes ssebo. Abegomba kati ffe bawanguzi ba kadongo kamu na buli yenna gyali asooka atune mu squad eyo nti no taata oyo Dani Mugula. Twamuyigirako bingi era obulamu bwaffe bukyuse. Yes ssebo. Bw'otunira Mayinja, bw'otunira Bobby nti no ye yatulaganga tukyali bato nti no teekwa okuyimba. Yes ssebo. Ekyo ssebo yoga nenebaza nnyo Owekitiibwa General Salem Sale. Yes ssebo. Kuba yabadde emabega wa kino byonna ebikoleddwa mu gavumenti. General Salem Sale yasinga okutegeera kadongo kamu. Yes ssebo. Era neneebalizaako Owekitiibwa Nyombi Tembo asobodde obbiteekateeka abantu ne baba nga balina kye bafunyeemu. Bajumbira. Ekyo nkimaliriza. Abalabi bonna ab'akadongo kamu abazze tweyanziza temujjanga okwo ffe bammwe mwebale nnyo mwebalire ddala wadde saabaddewo. Wambuziza ekibuuzo lwaki nkubuuza mu ntandikwa ekivulu kino nakulabamu naye ate gye kiggweredde ng'oli wakekwa tolabika. Era olw'okuba otuta obuvunaanyizibwa okujja okumbuuza nange kantwala obuvunaanyizibwa okujja okunnyonnyola bannakadongo kamu ekivulu kino kyatandika kitya era kyawedde kitya. Ataakulaba okusooka nga ekivulu ataakulaba tekinnabaawo. Nali ne bannange be bayita mwoyo gwa ggwanga nabo bakadongo kamu. Niye twalowooza twakola oluyimba lwe bayita Namunkekeera. Yes ssebo. Nga tulukoledde General Salem Sale mu kuyiiya ssente nga bw'omanyi ebyensi eno. Naye twali tuwerako twali abantu 34 abaparticipatinga wadde nga abayimba tetwawera twali nga 9. Mpulira. Abaparticipatinga twali 9 naye byonna okubyambaza okuggwa. Yes ssebo. Twawera abantu 34. Mpulira. Era General n'atusasula ssente. Kati wakati mu kutusasula olw'okuba nze nali wali omuntu omukulu. Waliwo ne bannanga abalo bangambe
nalengerako ewala ne ngamba bannange tufunye ssente zino tezifunika si nnyingi era tezigenda tugasa nnyo ng'abantu naye abataasooka mu kintu kino bwe tulya ssente nga tetubawaddeeko abakadde mpulira nga tuba tetukoze bulungi waliwo abaagaana okukkaanya nabo be twakkaanya nabo ne tukkaanya era ne tutegeka nti nno tujja kulambula abayimbi abatusookawo abazeeyi twasookera wa mukyala Basudde Aisha Nakitto eggaba ne tugenda bwe twavaayo ne tudde wa Sengalisi Nabatta ali Kibuyawo amakaage we gali katwe side awo nsenyu katono bwe twavaawo ne tujja ewa Muzeeyi Kakumirizi abeera awo bwayise olw'okubanga eka yeeka nze waffe Gomba nalaba nga bwe tuba tetulambudde Muzeeyi Dani Mugula mba sina kyenkoze ningamba bannaye ne tuvuga emmotoka ne tugenda Gomba era Muzeeyi Dani n'atwaniriza bulungi naye olugendo olwo lwe twakola nga ndowemyumu omutwe ate obukulembeze bwa Komawo terwalowooza nga nze bwe nalowooza lwalowooza nti nze njagala kwejja mu Komawo nkole ekyange so ng'eno Mwoyo gwa Ggwanga twagiteekawo nga tuli bakadongo kamu abali wansi w'obukulembeze bwa Muzeeyi Ssebatta. Mwoyo gwa Ggwanga yatandika tetunnalonda Komawo naye nga tetwagala kukulembera bayimbi just ffe abali mu kigero ekyo twekuŋŋaanyizaawa tukubaganya tutya ebirowoozo ne tugenda maaso. Kati Mwoyo gwa Ggwanga bayimbi ki abalimu? Aba Mwoyo gwa Ggwanga abasookeramu ddala Ssekabira mumanyi, waliwo Mulindwa Vumbi mumanyi yayimbiranga wa Muzeeyi Ssebatta ne wabaawo ne Kyolaba Ibra kakati twagenda kati kitegeeza wano mu ntandikwa abo nga bw'obamenye be baali bakiwomyemu omutwe ffe twakirimu ffe twekuŋŋaanya kubanze bwe tugenda eggulu mu biseera biri ebya COVID bwe nawulira ebigambo Jeno byayogera bye napiikingamu kwali kunywerera ku mulimu gw'okola oguteekemu amagezi kuba gwe mulimu gwo bwe bulonde bwo nti omulimu kati ne tugenda twasooka ne tukola oluyimba lwali lwa COVID bwe twalukola mu COVID eyo Jeno n'atuwaayo kasente kubiri bye yasomesa nti n'omulimu gw'oteekwa gulowoozaako nnyo okupenetrating okutuuka ku bakulu ngaabo nga tokozesezza bigambo tolina weyinza mutuukirako. Twakola oluyimba lwa COVID ne tukola oluyimba olulala baluta Ssaabasaaliza paka lwe twatuuka ku luyimba lwe bayita Namunkekeera. So kati bali bana Munnamunkekeera okutuuka okukola oluyimba lwa Namunkekeera neebalamu ne bannange nga tuli bawansiko tetujja kuyimba bintu bijja kupenetrating abantu bali mmwe ffe n'olwekyo nayita neŋŋamba Muzeeyi Mukaabya n'abeeramu neŋŋamba Muzeeyi Kibijjigiri n'abeeramu neŋŋamba Mukyala Harriet Sanyu n'abeeramu waliwo omuvubuka twayimbanga naye dda nga Munyankole bamuyita Kanyankole akolera awo Najibu avuga motoka y'abaana basomero liri awo nga ku nnyawe bwayise nga atuyamba mu lulimi. Waliwo omukyalo Bina Nakisozi naye Regent. Waliwo n'omwana omusoga bamuyita Pisagi ne kubaako mu babi bw'amagezi mwalimu ne Sewa Kiryanga akola ku Radio Simba ne ku BBS. Kati nga kyenjagala okugatta amaanyi ffe twaliwo etulinga tuli ba Mwoyo gwa Ggwanga naye nga bw'olowooza ku mannya genkumenyedde waggulu nga gali waggulu ku ffe. So olimba bwe twaluyiya abakulu aba Namunkekeera balwaniriza ne tugenda mu maaso naye nkugambye nti mu kulambula kuno nga bamaze oluyimba luno bwe bamala tuwa ssente bo bali balowooza njagala kwewaggula mu ki awo nga tonatuukawo ssebo mbadde njagala ekirowoozo kino ekyokulambula awo oguseewo tulabe kikuvaako kitya ekirowoozo ekyo. Ekirowoozo ekyo nina essanyu lingi mu byonna bye nkoledde mu kuyimba nti okufuna ekirowoozo ng'otuddewo waka wekka ate gavumenti n'ekikoppa
kuba nze saagenda kweraga nagenda kuzuukusa omuntu yenna alina obusaasizi kube waliwo ekyankwatako ennyo muzeeyi Kakumirizi asula awo kusatu mu muzigo ebwayise ali muzigo n'abaana n'abazzukulu bwe natuukawo nawulira nga neneetunuulira nga nze ne ŋŋamba nga kibi wabula ng'alina ennyimba sayidi ya wano Essanga yagizimba bambi n'eremera ku buliti zagooma n'okugooma kati nga kyenjagala wabeeyo omuzira kisawaakiri alabe muzeeyi Kakumirizi bw'ayimiridde waakiri omuntu amugulira amabaati asatu ate yazimba ennyumba nga yakitiibwa so ekyasinga okunnuma bwe tuva eri nga bano abakomawo bo ekirowoozo ekinene kye balina balowooza nti twagala kuwamba komawo ekitali kituufu so footage gwe twakola okulaga ennyumba eri bwe twamuwe yali atukutte vidiyo kirabika yagaana omutta ennyumba ya muzeeyi Kakumirizi yagaana omutta n'ekimanya nti byabufuzi naye nga kye nali ngobamu bantu kuyambaani muzeeyi Kakumirizi so kati bwe twalambula abantu bangi baalaba ewa muzeeyi Dani Mugulanga gye tuli ewa muzeeyi Kakumirizi ewa Alice kugamba ne gavumenti kyensinga okwebaza gavumenti kulaba kintu kino nti kyali kisaana mu buufu obwo bwennyini gavumenti n'esituka okuyamba abayimbi abazeeyi era njebaza nnyo mwebale nnyo ate ffe ab'Egomba twafunye ekitiibwa kinene nnyo okubanga emmoroka ensajja gye baadde muzeeyi Dani Mugula mwebale nnyo gavumenti mwebalire ddala kati ekirowoozo kino kikuvaako kitya ggwe Ngoma ekintu ekyo kuba kati otulaze kyali kirowoozo kyo si mu bunene nga bwakomawo ng'abayimbi bakadongo kamu nze nakireetera eno mu butono ati kyagijira eri ekyo ngamba kikuvaako kitya ggwe kakati okwewuunya kye neewuunya n'abantu benkola nabo mu buno obukulembeze bw'akadongo kamu era bakadongo kamu muwulize puroguramu eno nze Kibuuka njogera bye mpulira siwaayiriza ate seekoma mma mpulira bwe mba njogera amazima ng'ogera bwe nti ekivulu kino kitandika Balunywa yakubira muzeeyi Ssebatta tiyakwata ssimu baalina obutakkaanya bo ng'abantu Balunywa ne Ssebatta bya bizinesi nga bw'omanyi byabasajja bya mirimu n'akubira Lubwama Moses mu Komawo nze ne Lubwama Moses tuli bateesiteesi nze vice wa Lubwama kati bw'akubira Lubwama ne twemumuunyaamu Lubwama n'akiguza bwe yakinyonyola nze n'ekitegeera kubanga ekyali munda mu kyo kino ekivvulu nti si kivvulu kuyimba kwokka wabula n'okufuna etterekero ly'ennyimba zaffe ng'akayimbako waliwo woogira ne bakuteerako ssente so kyetwava tugamba bwe twalaba obutakkaanya bwa muzeeyi Ssebatta ne Balunywa buwanvumu ne tunnyonnyola Balunywa asooka agenda alaba abazeeyi ab'ebbali era bw'atyo bwe yakola n'alaba abazeeyi ab'ebbali n'abatuukako muzeeyi Ssebatta teyalina kyakukola kubanga bazeeyi banne baali bamaze bakkiriza ne yeeyunga mu kivvulu kati nvaamu ntya bwe tulinga abateesiteesi Lubwama nnyinnyonnyola nteeka ku lisiti mpulira lisiti yagenda okufuluma nga siriiko ani akuggyako eyanzijjako abaali mu nteekateeka ezo mpulira kuba abaafanalizinga nsuubira mwali mwami Ssebaale Fred Ssebaale mwali muzeeyi Ssebatta mpulira ne Balunywa simanyi oba lwaki baalabanga nteekwa okuvamu sikaayanira kuyimba ate sikaayanira ssente nze njagala kadongo kamu nga ne bwe nandibadde wali ntudde mu katebe kange nga ŋŋamba ekyo kye bakoze kituufu oba wano we bakoze nsobi naye ebyo byonna ng'obirese nga bwe nkugambye oba mwami Ssebaale obaani tewali n'omu ku executive yankubira ku ssimu okuleka muzeeyi Matiya Lwima yeyambuuza tiwaayi nga bino tebitambula ne muga tofaayo bijja kutambula era ne biwunzika mpozi ne muzeeyi Kasule Celeste yankubirako ku ssimu naye ekyewuunyisa olukiiko lwonna tewali yankubira ku ssimu mbadde nina okutwala obuvunaanyizibwa nzije nnyinnyonnyola abantu nga bwe byatandika paka gye bikomye n'okusomesa abantu nti obukulembeze kuba ffe mu bukulembeze bwe tulina obwakkomawo njagala nzireko emabega twaliko abantu ndowooza 19
ba 18 Jack Kizito n'avaako waliwo Abudunyugunya n'avaako waliwo Buyondo Eddie n'avaako kati twagenda okwejjuukiriza nga tusigadde 14 nga twali 19 kulembeze naye singa obeera mu kintu ng'olaba kitambula bwe kityo kuba ekizibu kye tulina ewaffe mukama waffe abantu bamuwanye ekitiibwa sigamba nti ekitiibwa kibi naye bw'obanga owa omuntu ekitiibwa yenna akugamba kolanga kibuuka wa omuntu ekitiibwa mu bintu ebituufu so si mu bintu ebikyamu kuba omukulembeze bw'atuuka okugamba nti nze siteesa nammwe ku WhatsApp group ate nga ensi engeri gye yafundamu eri mu kibatu bweti bw'oba toteeseza ku WhatsApp group n'akusanga wakitegeeza ebiteeso bijja kuba tebituuka ffe be bakulembera ffe abakulembera bannaffe abawansi tetujja kubaawo na nsonga nga mukama we amaze okugamba nti nze siteesa nammwe ku WhatsApp kitegeeza omukulembeze muba mumwesibako bwesibi anti ayagala kulaga temwenkana tukimanyi bulungi Muzeeyi Ssebatta w'amaanyi ne byakoze mu ndongo by'amaanyi naye waliwo okuba ow'amaanyi tukikkiriza era tumwagala mu ekyo ekiti naye obukulembeze ate butegeeza kirala obukulembeze butegeeza Muzeeyi Museveni muteeka mu katuuni nga yayina amagye gonna ag'ensi eno kwetowaza n'olekanga bwe biri kuba omukulembeze oteeka okuwulira abaleekaana aboogera ebyekisiru ate n'owuliriza n'abagezi kati mu mbeera eyo sigamba nti numba Muzeeyi Ssebatta naye weewuunye nga ku lukiiko lwe kwendi ku executive ekivulu kyawedde siwulirangayo yadde akasimu n'akamu nti owaayi mutabani waliwo ensonga bweti ne bweti so ate nga n'ensonga mu kutandika ffe twagikukusa ne lubwama nga tugamba balunywa sooka olabe bali abazeeyi abalala Muzeeyi Ssebatta alabika tajja kukola ki oba we yanyigira Muzeeyi Ssebatta yandinyigidde kuba ye yali takolagana kiri kye nasooka ekirowoozo kiri kye nkugamba kye nagamba nti tulambula abazeeyi kirabika kye kyaleeta ttagali mulambula abazeeyi Muzeeyi Ssebatta yali tayagala mulambula abazeeyi kuba twakoma ku bazeeyi bana twali tugenda ewa Matiya Luyima tetwatuuka twali tugenda ewa Namwandu wa Kasozi oba tosobola kwogera ku byakuyimba bino kati nga Akasozi basudde n'obaleka emabega twali bwe tukibala bwe tutyo lwakuba amaka ga Paulo Kafeero tetwali na muntu mutuufu we tulina okukola twali twagala tukigaziye kuba bw'otunuulira ensonga zino abazeeyi bokka si be beetaaga okuyambibwa kadongo kamu waliyo abaana bangi eyo wansi abatalina boogerere so nga balina talenti kati ate abakulu bwe babeera nga bakulu beerowoozaako bo nga bokka abakulu nze okulowooza ku bazeeyi bali nayagala eba entandikwa nti nno bwe tuva ku bazeeyi wanduulu tusobola gikuba gavumenti ne tugamba kakati naffe tutuuse okuyambibwa ffe abali mu kiti kino bwe tuvaawo bapukamingi gavumenti bebayambye etya kuba kati oredde ekivulu kino kyateereddwawo kya buli mwaka nti nno abakadde naye bwe muba mutandikiddewo okwerumaaluma kati kinaabawo mwaka ku mwaka kubanga okusinziira ku byeyogera n'engeri gye wava ku lisiti n'engeri gye nava ku lisiti simanyiza ekigendererwa kyange tewali kugattagana awo ekigendererwa kyange nkubira obukulembeze bwaffe omulanga obwakkomawo kye balowooza nti nsobola okuvaawo n'engende ewa Kenzo n'empandiisa Mwoyo gwa ggwanga Mwoyo gwa ggwanga eringa bw'olaba omuntu nti neekolera jange kyannakyewa tusobola okugamba nti olwaleero twagala kulumbaani nti bbala mu munnyonnyola bizibu byaffe ne tugamba leero tujja kutambula n'emboozi nkadde nga yali ku kamera lwaki famire yammwe kuba kati gwe oli ku kamera nze ndi muyimbi famire yaffe abayimbi tuba tugigazeeko wa kamera ng'egaziye oba okitegeera bulungi so mu mbeera eyo osobola kuba kugaye twateekateeka twalina n'okulambula Amiri Ssengendo kati Amiri Ssengendo atambula akootakoota simanyi bulungi oba mu kivulu kino yabaddemu ne amaaso gange bwe galaba ndabanga agatali waliwo abantu abali immediate y'okuyamba nga bo obuyambi bwabwe bwetaaga olwaleero nga n'obulamu tebuli nabo kuba bw'olaba Muzeeyi Amiri
eyazinanga mu mpeyo transport kati atambulira mu katebe kati wemba simulabye ku Seraton simanyi bulungi oba yabaddeyo niye ku bifaananyi byenda basinda kola ki ani akola list finally nti ono agenda kuyimba ono yajjo yimba ono tajja yimba ani akola list eyo saamanya kubanga nze ndi executive bakola byonna bye bakola tebanyegako kigambo naki nakimu naye nga nawulira timuli siti omwami Sebbaale ne mwami Balunywa baalimu eyasalawo be bateekateeka kale nsobola okubanga ndi mubi ni waliwo abantu bangi nnyo nga tebali ku executive abaabaddeko kakati era namwe aba executive temunnenya nalinda akasimu konna mbeeko byempulira nti no ba Mr. Kibuuka tukoze bwe tuti oba kwata kaadi nga byonna biganye sigenda kufuna sente sigenda kuyimba ne bagamba nga executive Kibuuka mu mwe kaadi ajjalabe seno bwenebeera neze ndowooza mbukulembeze obwandi badde obutuufu twandibadde tukwatiraawo era ebyokukola bingi ate mba kakasa kino ekivulu kyawedde nze Kibuuka okusinziira endowooza yange y'okulambula abazeeyi nga bwe yatandika ate bingi byenkyalowooza oluusi nga n'executive yaffe tennakola ki tennabirowooza ab'executive kyembasabirira kyembasaba sente si kyekisinga obukulu mu bulamu bw'ensi eno ekisinga obukulu kwewa magezi kuba ate amagezi ge galeeta sente kati mwafunye sente ku Seraton baazibawadde mugenda kumala nazo omwaka guno naye kadongo kamu akyalina bingi ebyokukola tukyalina bingi ebyokukubaganya neewuunya ebitongole ebirala bw'osanga abalimi b'akasooli nga akawuka kazze mu kasooli obasanga babuvunaanyizibwa baliko ekyo kye boogerako ebbeeyi y'emmwanyi bwegwa osanga abasuubuzi b'emmwanyi baliko ekyo naye kati weewuunya okuyimba ennaku zino ng'abantu n'ebibiina kugamba abakadongo kamu bejjeemu yadde obuvunaanyizibwa obukola ekibiina wabula mboozi nkadde tegeka ekivulu kyo wonookitegeka ne bwonookitegeka mu kibira n'ogamba abayimbi mujje ojja kusanga abayimbi b'otasuubira nga basinga n'abalabi so kiki kye tulina okukola tuddeyo okuyimba gye kwatandikira twekwate bulungi zino sente zijja kujja nga tukoze byonna ebyetaagisa kati mukama wange mutuula ddimu okuteesaako okwekumaganyaamuko ffe tutuula buli lwakubiri olusooka mu mwezi olusi tutuulamu emirundi ebiri naye kati waliwo wooweera abantu gaapu Katonda baba yakuwa omutwe sifa nnyo ku kyakkomawo nti neetudde nesituula naye Katonda bw'aba yakuwa omutwe osigala oyiiya era ne byenzizaako nze mbimanyi ng'omuntu naye abantu abawa abakulembeze nnyo ekitiibwa ne basukka be babuza abakulembeze bennyini singa mwami mboozi tebankadde nkuga naye yadde oli mukama wange wano twandikozeewo bwe tuti kati ekyo kyekizibu ekiri ewaffe nti nno abantu bakkaanya ne muzeeyi Sebatta wano mu lujjudde ate n'osanga eri nga boogera obwama naye omusajja oyo kakati ekyo kiba kibi lwaki bamwevuma anti okusinziira bangi benjogeddeko nabo bamwogerera bisongovu ekyo kati gwe omuntu ava afunye amagezi gwe olina okuyimirirawo otaase mukamaawo okyogere direct nti muzeeyi kino ekintu si kirungi muzeeyi kino ekintu si kirungi tukole bwe tuti kuba abantu bennyini ababeera naye nti kuba teebereza omuntu nga mukama wamwe n'abagamba siteeseza ku mukutu gwammwe ne WhatsApp kitegeeza omuntu oyo abakekenudde kwesukkulumya nti temusaana kakati ekintu ekyo kati nkyogerera mu kamera muzeeyi Sebatta tekiba kituufu wuliriza ekirowoozo kyange ulize ekirowoozo kya Kapo ulize ekirowoozo kya Sebbaale ffenna nga tuli wamu naye bwe muba lukiiko nga bayinza n'osanga mu lukiiko olwammwe ng'ate bagambye abana kabasooke beemumuunyeemu okitegeera nti nno abana olukiiko luliko abantu 19 mukola enkiiko 2 ate n'owulira nti abaana bagenze kwevumba mu kafubo mwenna mwe mukitegeeza obukulembeze obwo buba tebutambula bulungi naye nga bwe naleeta ekirowoozo ky'okulambula abazeeyi nsuubiza upcoming tujjeeyo kuba ffe tuli mu mbeera esiibula omulimu guno ate ba upcoming tubaagala nnyo era tubalowoozaako naye byonna bikolebwa mu bukulembeze obwewaddeyo okukolera abantu
ngabwe nefiriza akasenta ako nno ketwalambuza abazeeyi abo sigamba nti no twali tufunye kuba twali abantu 34 twafuna milioni 13 naye nagamba tulambuleko abazeeyi mu kulambula abazeeyi nina essanyu ate mwe mwava ne gavumenti n'ekiraba nti neeteekwa okubaako kyekolera abayimbi abakola ki abakadde so mwebale nnyo mwenna ababadde mu kivulu abayimbi mwenna okuleka olukiiko olwakkomawo lwenvunaana mu kino naye nga byonna ebyakoleddwa mwangobaganya naye mumanye ekirowoozo kino nze nakitandika ate bwe nakitandika mwe ne mukiraba bulala nti nno ŋŋenda kwewandiisa wa Kenzo Nkuba Kkomawo nedda nze nali njagala n'ebirala ebye munaalaba ebinajja kubeera nja kukolayo ebirala mbakakasa nja kukolayo ebirala oluusi bye mutannaba kulowoozaako ate nga bigasa kadongo kamu kibuuka siye mukulu mu kadongo kamu omusingi gwolekedde kadongo kamu atambule kuba gogofu abantu okutegeera kibuuka bamutegeredde mu kadongo kamu okitegeera so byebyo mukama wange mpozi ngolina kyomboza ekirala anti kati wano wembadde njagala otangaaze olowooza okujja ku lisiti wano muzeyise batakinamu omukono simanyi naye bw'aba takirinamu mukono yandibuuzizza memba wange aliwa nkulaba oba okitegeera simanyi naye yandigambye wano kuba tubeera mu nkiiko buli lunaku kankubuuza ekirala olina obuzibu obw'obuntu ne muzeyise bata ekintu kino ekirowoozo nze ndowooza bwe nalambula abazeeyi bano mu kusooka nga gavumenti tennalaba waliwo obuzibu bungi kuba baŋŋambanga mwe muli eyo muli wa Kenzo mwagala kwewandiisa kugamba bo balaba nti ganya kugamba mbiru sima nti yaŋŋambako nti balina n'obujulizi baatulaba ewa Kenzo nga twewandiisa oyekera Kkomawo njekera Kkomawo kyesirowoozangako naye kati lwaki ate bo bava mu kamuta kikofiira n'atabanyiigira era ensonga ezimu kuba muzeyise batta bwe twali tuve wa kikofiira yatugamba nti mufunye obukulembeze kuba tulonda oluvannyuma lw'emyaka 2 mufunye obukulembeze leero kadongo kamu mugenda kulabako kadongo kamu ow'enjawulo ne kadongo kamu ow'enjawulo chairman w'olukiiko bw'aba tasobola kuteesa nalwo WhatsApp wabaawo ekisirikko nina essanyu lingi nnyo mu bukulembeze bwa muzeyise batta nti gavumenti weerabidde abayimbi abazeeyi naye ng'ekirowoozo kya kibuuka essanyu lyange naye tetunnagenda wala nnyo omanye okuyiga tekukoma nze buli lunaku waliwo byenjiga oluusi ŋŋambamu nti ndi musajja mukulu ŋŋenda okulaba nga waliwo omwana omuto kyandaze ate nga sikirowoozangako naye nga kyabbeeyi twekwate ng'abayimbi bwe tuteekwa okubeera twekwate ng'abayimbi muveemu obumulumulu basooka olabe mu lukiiko lwonna olwakkomawo bantu 14 nze ne jebbi fekka jebbi byekwaso ffe tutaabaddemu naye nga bw'ogenda obirandiza bw'oti bwe nandirowoozezza nti mu kugaziya ekintu kino n'abantu bakirabe bulaba jebbi aliko akalandira kakafeero muntu ne bwejja naawuba bububi ku jjambo bw'ati bw'olaba Angela Sekandi aliko akalandira kakafeero ojja kutwala obudde omubuuze kiki oba obitegeera nti nno omuntu Angela Sekandi yasirika kati nti omuntu singa Sekandi n'oyo muntu nga jebbi bayimirira awo ku lwakafeero ne bwe bawubayo buwubi kajambo bwe kati era omuntu w'akafeero awulira nga asanyuse kubanga okuyimba kwakula bulala ayagala mboozi tebankadde si ayagala kibuuka okitegeera bulungi so tugaziye ekintu kino tukinyumirwe mu kwennyonnyologana wabula si mu kulowooza nti nno ssente kuba kati ssente mwazifunye era zaaweddewo tufaanagana mwaba olukiiko mwafunye ssente zaaweddewo tufaanagana ffenna eno Uganda bwe tuti bwe tugibeeramu ate nze mbagamba bulijjo bwe njogera ekigambo ekitagenda kunsibya oba bwe njogera ekigambo kyempulira nga kituufu ng'osobola okuwunzika kuba weewuunye tuli ba mwoyo gwa ggwanga simanyi oba Ssekabira Nanfuka omumanyi mumanyi eri mwoyo gwa ggwanga ye mukama wange Muyindo Avumbi omumanyi ye vice mukama wange saagala bukulembeze wabula bakama bange bwe bamala okubeera eri kati nga Ssekabira bwe nkugambye nze ate
mba nondola bye tukoze nengana ekino tetukikoze bulungi wano tukolewo bwe tuti wali tukolewo so nandigambye nti nze chairman wa Mwoyo gwa ggwanga njagala kukola bintu bituufu nga tutambula nabyo era ekyewuunyisa sima abayimbi nga bamazima mu Uganda tebangayo kibiina kya kadongo kamu kikutteko ku bayimbi omuntu n'agenda bwati n'atambula ne miliyoni 10 nga azitadde mu nsawo naye nga ate teyakoze nnyo so ogwo omwoyo guba mulala kati bw'ofiira omwoyo ng'ogwo seegula nti nno nina okubeera mu kkomawo kuba nina obwongo obulowooza n'ekiddako kubanga nyiza okwogera ebigambo bino omuntu yenna n'alowooza nti neegwe seegula komawo bw'oba tonneetaaga sifaayo nja kutambuza ebyange bigende mu maaso bw'okitegedde essebo kati wano mu komawo togende toddirayo ddala sinnaba kuwulira kigambo kyonna okuleka nga baŋŋambye tebanneeta naye sende nga basobola okugoba ate basobola kungoba sibe bannonda mpozzi obukulembeze bwaggwako kati nkubiriza bonna abagenda okujja okwesimbawo mujje nga mwesi kukolera abantu nze mu bukulembeze bwa Muzeeyi Ssebatta nze naleeta ekirowoozo ekyokulambula abazeeyi gavumenti nayo neezuukuka era Muzeeyi Dani Mugula taata eggomba wali enajjooki ali mu dabo kabini moroka nsava so tuleete birowoozo totunuulira muntu nze kibuka Katonda yankola bubisiri mulungi gwe totunuulira bubi bwa kibuka ku face tunuulira birowoozo bye bigamba bitya olukiiko berugamba kibuka tetukwetaaga sirina tabbu nze nja kukola ebyange bigende osobola baviira ogala ki osobola baviira nsingazi kakati wano mwina Mwoyo gwa ggwanga okusinziira ku byonnyonnyola abantu bonna bogamba bali Mwoyo gwa ggwanga ndaba nga abayeekera komawo ne bw'obabuuza kuba mwami Mulindwa Vumbi naye ndooza amaze ebbanga nga abagugulana ne Muzeeyi Ssebatta ate ebyabwe si bya bukulembeze byabwe mu buzadde nga bumanyi ati kati Muzeeyi Ssebatta bwakulaba nga weekukutiriza ku bali mpozzi ndooza ekyo kisaakugambye nti n'omuntu ayinza okuleeta ekirowoozo kyobadde tosuubira ate n'ekyo kituufu nga bw'okyogedde nti omuntu abeera ne Mulindwa nga Mulindwa yanyiiza Ssebatta ate kyangu Muzeeyi Ssebatta ogamba ye lwaki nfaafaagana ne kibuuka nakyo eyo ensonga gy'oyogedde enkulu essebo ayinza okuba yettuluba kwegamba nga buli lwandaba yeekanga Mulindwa naye ensi nze kyeŋŋamba abantu tulina kusobya bannaffe ate nakusonyiwagana mpulira tulina kusobya bannaffe abantu twesonyiwe kuba ffe be bamu mbozi nkadde tebankadde gojja okuziika nze oba nze nja okuziika ensi tugitambuza teriiko byaffe byamaanyi kugamba nti nze nakyawa Ssebaale ngenda kufa nga saagala mulabako nze nakyawa gundi saagala ate ffe ekiti kye tulimu ng'abayimbi bw'ogenderera ffe tuyina okukumaakuma n'essaawa eno era gavumenti ngikubira omulanga kuba ffe twatandikira okuyimba mu 95 nze wenatandikira nagenda nenyimba akayimba kange bali bakayita nva kulambula balwadde so sirimu yali mungi nnyo akayimba bakakuba ku radio Uganda nempuliranga nange sicha nga bwe mantambulako bwenti nasanga luyimba luvuga kwega kitege saateeka mu sente neemu waliyo abayimbi ba upcoming abeetaaga obuyambi gavumenti tusalira amagezi butya kuba abantu bagenda baggwamu n'amaanyi nga bayimba byangu nti nga bw'obimanyi n'akubawo ogugambo bwe guti ate nga ffe mu butonde bw'akadongo kamu tetusobola kumala gamansawo ogugambo gunene nnyo so gavumenti ebeeko bwekola ng'erina rediyo ezaayo kuba erina rediyo nnyingi muno mu Uganda mulimu rediyo nnyingi ne ba upcoming ebawa omukisa nga bawulirwako ku mpewo kuyimba kwafuuka kwa bbeeyi nnyo tekukyasoboka kujja nga bwe najja nze nava mu esitu nkoze nva kulambula balwadde ne lufuuka luyimba lw'abantu bonna nenfuna erinnya so kati omwana owa wansi tutunule kyembeebaza abazeeyi ne pulogulamu y'abazeeyi yateereddwawo so ow'ekitiibwa mukama wange Genosale nkwegayirira ba upcoming nayo tunulayo tukole enteekateeka nga kuba tulina omukisa
Genocide muwero obujulizi bwa nsonga lumu twali eggulu eyo najja n'anona prime minister Nabbanja ng'atwese eggulu yasanga eno emirimu mingi nnyo prime minister gy'aliko nina amugamba jangu nkutwale mu bantu abayina ebirowoozo ebitambuza ensi eno okumala ebbanga ddene olw'okuba twafuna omuntu omunene bw'atyo mu gavumenti ng'asobola okulowooza ku mulimu gwaffe waliwo omuntu ayinza okugamba kati bakugula biki ebyo bisobola okwogerwa naye wakati w'enkulaakulana teri muntu ali waggulu nnyo w'amateeka ono bw'aba atufuniddewo we tutambula nti nno kati Muzeidaani ali mu mmotoka ddaabo kabini nene bweti kati ani yandigimuwadde mwabo boogamba nti nno bwe tutatunuulire bano ani yandigimuwadde kyo kitegeeza tutegeera obukulembeze bw'otayagala butunuulire osabe essaala nnene nnyo buveewo naye bw'obeeramu buwe ekitiibwa ku olwo ku nsonga zino ng'ez'akadongo kamu fe aba akadongo kamu singa teyali genosale ag'akatonda muggulu singa tewali atulaba kubanga ogenda n'okugenda nga bakuyitanga bingi nnyo abantu ensi bagitambuliza wala naye buli omu bwaddayo ewakaawe abo bonna abawulira ennyimba tezoogerekeka naye bwaddayo ewakaawe aba ayagala ateekemu ennyimba enzikakkamu ng'abaana be bakola ki ng'abaana be bawulira so nkuba omulanga eri gavumenti tuyina abayimbi abali wansi ennyo abatalina ssente abeetaaga okuyamba nga bwe nalambula abazeeyi abo gavumenti n'osanyuka nayo n'ositukiramu n'oteekawo action ez'enkukunala n'abaana ba upcoming nsaba nnyo balowoozebweko n'okuddamu okutegeka tufuneyo emisomo omuntu ayinza okukola ensobi nga tategedde ngenda okuwa ekyokulabirako ng'ekyamuzeeyi Ssebatta oluvannyuma lw'okwogera ebigambo bino ayinza okugamba ate oba lwaki neerabira okukubira kibuuka ng'eyo ensobi yagikola katakoze eki tagenderedde so tuteekewo emisomo tukuŋŋaanye abayimbi kati kuba nteebereza nga Muzeidaani Mugula atwanjulira emmotoka gye yafunye mwakirowoozezaako kye tulina okukola tulina okukikola kubanga abaana bano baddemu amaanyi tetujja kuyimba paka naye mwakirowoozezaako kye tulina okukola so okubaganya ebirowoozo n'abantu n'okuteekawo emisomo n'abaana abo ba upcoming nga mubayise bayige batuleko nammwe bamanye kino kiri bwe kiti onyumyeko n'omwana emboozi so tujja kuba tugenda mu maaso kati bukulembeze bwa Muzeeyi Ssebatta bubatwala mu maaso oba waki temumwesimbako nga ogambye nti akalulu mugenda kuba akalulu kyandibadde bwe obukulembeze tebubatwala mumwesimbeko mukyuse obukulembeze mbadde ngamba bwe nti nga bwe nkugambye muzeeyi ayinza okuba ku programu eno n'agamba wano nakola ensobi kuba ekitiibwa kya Muzeeyi Ssebatta bw'aba atudde awo mu ntebe kitugasa nnyo ffe ng'abayimbi kitugasa nnyo tuwulira tuba tuweddeyo naye ebikolebwa nze mutuufu nnyo tukulembera kuba ne byakoze binene naye ebikolebwa byenkubamu obutuli kakati mu mbeera eno nga bwe tukubaganyiza wano ebirowoozo onkyalidde neeyanziza Muzeeyi Ssebatta bw'anaawulira interview eno ayinza sigamba nti nze njagala bukulembeze era mu by'obukulembeze zisobola kwesimbawo nga mukulembeze nkugambye waffe mwoyo gwa ggwanga Ssekabira ye chairman era okulemberwa Mulindwa ye vice sibiri mu bya wabula nze nondoola ebyo ebikoleddwa nti bituufu so n'olw'ensonga eyo Muzeeyi Ssebatta bw'aba akomawo n'abanajja okwesimba Muzeeyi Ssebatta olwo yalondebwa twalonderwa wamu mwalondebwa wamu ani yali amwesimbyeko twasalawo temwalonda twasalawo ne tugamba Muzeeyi tetujja kumwesimbako naye ku bintu ebikulu ennyo nze byentunuulira ebimu ku binafuya obukulembeze bwa Muzeeyi tosobola kugamba ng'oli mukulembeze wa banno sijja kuteeseza ku WhatsApp sijja kuteesa n'abantu abamu ku WhatsApp ng'era ayinza okulondamu basatu bana ne bagenda ne bateesa so awo olukiiko luba lufudde era Muzeeyi Ssebatta mukama wange awo wali ensobi ennene bw'oba ogenze mu nkima olina okuyiga amazina gaazo oba okitegeera bulungi mpulira yogera owulire ekirowoozo kyono kigamba ki
ekirowoozo kyono kigamba ki bonna abanesimbawo bakati obukulembeze okuva bwe twabulonda bwaggwawo mujje mutunnyonnyole bye mugenda okukola ate nga mubinnyonnyola nga byebyo bye mutegeeza obukulembeze si kutuula mu ntebe obukulembeze kusaka ffe twagenda ne tuyimba namunkekeera sente ze baatuwa ate ne tugenda tulambula abazeeyi ne tubagulira ebyokulya oba olwawo waliwo embeteza lwaki mwagenda mweka ne mutagenda nakomawo nga ekibiina anti olaba waliwo ekigambo ky'ogamba omuntu okukimuguza n'alowooza akumanyidde omumanyidde teebereza ensi kakyanga ebaawo mu nsi y'akadongo kamu tuli bazibu nnyo nze n'okukyalira mboozi teba okwekyalira obwekyalizi mwe ng'abayimbi ffe twesanga ku ssoozi kizibu nnyo okwekyalira so kiba kyamakulu nnyo okugenda nti nno singa ŋŋamba katugeze ne ŋŋamba Muzeeyi Ssebatta ssebo nzize wano njagala tugende tukyalire Muzeeyi Dani Mugula ekikolwa kiba kituufu kye mugamba naye ate ye yandikiŋŋambye nti mutabani tugende tukyalire Dani Mugula kati bw'aba takyogedde gwe teekawo okusoomooza okwo nga toyegedde kigambo kyonna kubanga era bwe twakiteekawo gavumenti evuddeyo bukuukubira n'esitukiramu neekolanga bwe yakwe era ekivvulu kyabadde kirungi ekivvulu kyabadde kya mitwalo 10 ewalala kuba waliwo n'ekizibu ekirala kye tuyinza okufuna nti nno ewalala ffe abalabi baffe ab'akadongo kamu si ba waggulu nnyo kati kyensaba mu nteekateeka eddako kikendeeremu ku bbeeyi wabeereyo n'abeetaano yadde nga n'ab'ekkumi gye bali kuba twagala kuzza bantu bano n'ekyokubiri mu nteekateeka ya show kuba osobola okukolera omuntu ekintu mu nteekateeka ya show natunuulidde oluyimba lwa Ssebaale nti nno lwabadde lusobola okulaga abakungu nti ennyimba z'akadongo kamu zinyuma luyimba kyolo ngenda na sikaati singa Muzeeyi Ssebatta yavuddeyo ng'ayambadde ekiteeteeyi waliwo ebintu ebikola amaanyi nga gavaayo bwe gati kwegamba so yabuzeemu okuba united bweti nti mukaabya Muzeeyi Ssebatta kwegamba abantu abalimu Muzeeyi Dani Mugula ne yeesala makisi nga naye agenda na sikaati olaba nga abantu obo bawadde ku ssanyu nti nno tufunemu ennyimba ezigatta abayimbi nga 12 nga bazizannya buzannyi omuntu ayinza okugamba nti oyogera bwoti lwakuba bakujja ku lisiti lwaki anti kyekikogeza bino ate kino kyenjogera kikwata ku bali ababaddeyo bennyini nti bandifunyemu ennyimba ezibagatta abantu kye babanja kadongo kamu kuyimba nga baalaga nti kadongo kamu bamubanja yazannyanga tebakyayina budde buzannya kino ekyokuyimba sikikayanira era nze nagamba Lubwama mu lubereberye nti nze kyenjagala mpulire nga so enyumye nnyo abayimbi ne bebayimba 10 nga babateeseteese bulungi kuba kiba kitegeeza ffe kyetulwanirira ennyo wano mu kadongo kamu abantu bakomewo mu bikaali abantu badduka mu bikaali lwa nsonga nga abayimbi bajja n'alagira abantu abali eri bakole ki nga ye yazze okuyimba basasudde ne ssente abagamba munyimbire naye ng'ayagala mboozi tebankadde ate yabayimba kati bwe tutegeera ensobi ezo tuteekoze esomesa ne zituyigiriza ne tumanya nti Ssebatta waabeeredde ow'amaanyi abadde akola ki nti yazannya muli asooka n'akatagga yazannya Nawume n'akatagga yazannya ekijjulo ky'Ebulaaya n'akatagga tibyebimu ku baana bange kwegamba abana abalabi baddeyo nga balina kibayizeemu okusanyuka kulina we kukoma okuyiga ate kyalubeerera nti kino nakijja wali nayizeeyo bwekiti ne bwekiti so bwe bityo mukama wange kati mukama wange kijja kuba kya bulyaza amaanya obutakubuuza ku luno olugendo lw'entindize nti luli ne laba mukaaba byakomawa ebyokaaba anti ebyo byonna bye byajjira n'ekivvulu kino ebyokukaaba fenga bwe tulowooza ab'akadongo kamu mpulira ekituufu President Kenzo alina byakola ne byategeera naye bw'obala ligimu ya Kenzo
abantu abamuliko abamwebunguludde n'obala ne Dani Mugula n'obala ne Kakumirizi kizibu nnyo okutambulira awamu nga bakkaanya. Ekikulu ennyo kyandibadde nti bano abakaaba amaziga ge twakaaba ago twagala tubeere nga tuli speeso nga ebyaffe tubikolere kuba omuntu ajja n'ayogerawo ekigambo naawe okimanyi omuvubuka ayinza okukubaawo ekigambo omuzeeyi n'asituka n'agenda naye ng'ate omuvubuka ye takirabamu ng'ensonga so ekyo tukyakiriko twagala obwetwaze. Ekikumi mwakirya kye baali bawadde 10 ekikumi mwali mu kiganyi miliyoni 10 ekikumi baakituwa mwakitwala twakitwala mwakkiriza kati ne tukigulamu enju eriwa enju eri awo ewa Kawempe Mbogo kuba sente ezo zaali ntono nnyo nti miliyoni 10 kakati Muzee Sebatta bw'aba agenda kukola oluyimba oba okulanga oluyimba olowooza ateekamu sente mmeka? Twalabanga sente ezo era kankuba omulanga guno nga ntudde mu kamera eri Genosale ffe basajja bo mu Uganda teri atumanyi naye abasajja abo bonna nga bwe wabalabye miliyoni 10 ezo ziba tezimala nti kadongo kamu mu Uganda wereddwa miliyoni 10 lwabutaagaane nti no tusobola okuzira sente ezo tetwandizitutte baddemu batuule batuyiize kuba ffe tutwalirenga mu basomesa olwayero olaba muzeeyi Amiri Sengendo bandi badde bamuwa ne pensioni nga teyeetaagibwa kuba atambula bwati akootako omugongo gwe ajula kukomba ku vivi batutwalenga abasomesa naye basomesa ki ensi yonna Uganda nti n'abasomesa twabadde miliyoni 10 soko nzize wali ku nyumba ennyumba olukiiko lwaleeta ekiteeso ne nyumba neegulibwa eri awo Wambogo yaani nyumba kati nyumba eyo ekibuuzo ekyo nja kusaba omulungi okukibuuza ye mukama waffe nange simanyi kuba nali mmanyi nti executive tusobola okuteekako emikono kuba kyetwagala okuzimba ekigazi si kadongo kamu waakulyamu mmere wabula kadongo kamu w'okulekawo omukululo nga n'abazzukulu baffe bajja kubaawo banaganyula kakati singa enju eyo ebeerawo nga nze sitegedde buvunaanyizibwa ki buli ku nju eyo nja kivunula nti enju ya muzeeyi ani ate mbadde manyi oli ku lukiiko olukulembera anti kwendi niye sassaako mukono mpulira kati kyojja okukola kuba kati n'ekyenju kivuddeyo n'okutangaaza abantu gavumenti pulezidenti Kenzo sente ze yatuwa twazigulamu amaka ag'akadongo kamu mpozi nga bwe nkugamba nti mu nkiiko waliwo ebintu ebiba byandyagadde abantu bategeere kyetaagisa kati nga bw'okimbuza gwe oli munnamawulire oteekwa okuba nga omanye ebintu bingi naye naawe tomanyi nsaba olukiiko lwa Komawo luyite abantu bonna b'akadongo kamu lubalage enju yaalwo bategeere kuba bwe tunaava abantu bajja kutandika okugamba bawa miliyoni 10 baazire bannyabo ne bassebo ba upcoming n'abakadongo kamu abalala olukiiko lwa Komawo lwagula amaka ag'akadongo kamu ennyumba eyo eri Kawempe Mbogo kati eri mannya gani simanyi ndowooza ga Komawo naye ebyo era ojja kutambulako kuba sinze ntegerera Komawo naye ojja kugezaako okunoonyereza ku bamembers ab'enjawulo. Ani mwogezi wa Komawo? Omwogezi wa Komawo essaawa eno ajja kuba kojja wange Kazibwe Kapo nja munoonyaako omunoonyaako kuba enju okubeerako n'obuvunaanyi mu kusalawo nti miliyoni 10 zizze kuba mwali bangi nga mukaaba twali bangi mwekubira omulanga bwe bitavaayo ndowooza bulungi ne mugamba kale katuzitwale kati ani aleetera ddala ekirowoozo nti tugule ennyumba ani aginoonya ani asasula eri mannya gaani kuba ogamba ennyumba yammwe ekirowoozo okusinziira olukiiko nga bwe luli n'obungi bwa ssente bwe bwali kakati ng'ani anaafuna ani ataafune kwega kyatwanguyira okusalawo ffenna ng'olukiiko naye bwe mumala okusalawo ng'olukiiko ennyumba eno egenda kutambuzibwa etya ennyumba yo gimanyi wagirabako situukangawo fizikale naye ba location bagindaga mukyala Ndagire
eri awo Wambogaawo mwane Kawempe. So olukiiko lwasala olwo nanga terwesazeemu nti tugule enjo kuba sente zaali tezijja kutumala era addition ku maziga gali ku maziga ge walaba abazeeyi bakaaba era mwe mwavudde ebyo nga n'abamu baafunye ebirabo ate era bagenda kweyongera bafune. Kati gwano mu kulowooza nti ofunye ekirowoozo kannambula abakadde walina idea n'ogamba nti kiyinza ovaamu sho oba gwe wali oyagala kikomyawo? Nze ekirowoozo kyange kyali kiri nti nze sisaanidde lwa nsonga sooka otunuulire awange bwe wafaanana nga bwe olabawo oluusi n'emmere sente y'emmere ekubula kati ekyanjigira mu bwongo nti omuntu atasaanidde singa alambula abazeeyi bano waliwo either abantu ab'ekisa oba ebitongole ebisobola okuvaayo ne bidduukirira abazeeyi bano. Ekyomukisa gavumenti yasituse era kiri bulungi. Bwe wali olambula abazeeyi bano wabawako ku kirowoozo nti kiyinza ovaamu ekivulu oba gwe wali oyagala kikomyawo? Kye nali njagala kuba omulamu omukulu twagendako ekapeeka eyo ewa Jeno Mwami Ssebbale n'aleeta ekirowoozo ti abazeeyi bano banaatera okuva ku nsi naye bandituuseeko mulamu wakiri gavumenti ne bazimbirayo amayumba kakati Jeno gwe baakigamba n'akigula n'atandika okuwandiika kati mu kuwandiika baaliwo abazeeyi nga 8 Kikofiira asituka okwogera amubuuza bali bameka n'agamba balinga 26 katono n'akalikirweti nga n'amanya bino bifuuse bya kyali kyangu bano obbakolako amangu niye 25 bano 8 yali agenda bakola bo baaliwo n'agamba 26 kirabika ekirowoozo ekyafe naye bwe kyafanze n'ensigala nga nkirowooza nalaba ng'eyali akoze eki akipiikinze kwe kugamba kankyalira abazeeyi bano tukyalira abazeeyi bano bajja waliwo omuntu ajja okulaba era olumu ayambe kati twalambula okumanya ebintu abantu tebagayanga magezi g'abantu baatuuka okulambula kuba bayogera ku linnya lya Hadija Namale abasinga nga bamanyi yafa era wakati mu kugenda ewa Namale kwali kubuusabuusa nti gyali oba taliyo nyombi okiba Nyombi Tembo bwe yabuuza oyo yafa bagenda okunoonyereza nga gyali wabula era ntwala omukisa guno okwebaza ennyo oweekitiibwa Nyombi Tembo kubanga okusookera ddala yali munnakatemba ate agoberera nnyo kadongo kamu era oluyimba lwa kadongo kamu bwe luvuga awulira nga musanyufu nnyo ebyensi byewuunyisa abayimbi muyiga okuwa bannammwe ebitiibwa lwaki omuntu asobola okugamba nti mumufuna mutya akakwate ku Genosale Genosale oluyimba olumunyumira ennyo mu birowoozo bye nga atawankanye kuganga awulira tabitegeera lwali lwa Ssekabira Nanfuka oluyimba olwa Nanfuka lwe lumu ku nnyimba ne mikwano gye gye zimanyi nti Jeno kati awaasana kuteekamu Nanfuka kyokka gw'osooka okuwulira oluyimba Nanfuka noga biki byakoze eki byayimbi kyova olaba awo twafunirawo akalandira olw'okubanga okuyimba tebakaka luyimba lulungi lwoyagala omuntu awulirirawo n'agamba nze bwe mpulira Nanfuka ebirala byonna nkola ki era Jeno weebale nnyo kuba embeera yaffe eriko yaddeko kati wadde ng'ebibanja bingi naye muli yaddeko mwoyo gwa ggwanga ekutumira nnyo ne b'okola nabo abannamunkekeera tweyanza nnyo tweyanzeege era naluno olugendo mwoyo gwa ggwanga erulinamu omukono kuba twatandika okulambula abazeeyi gavumenti n'ekiraba tweyanziza nnyo Jeno tweyanze ndowooza tuwe akatalekeka nkute ate okola ebirala mukama wange akatalekeka ekintu kyonna ekitambula mu kukkaanya okw'amaanyi nga mutambula muli abantu 2 nga mulaba tewali nsobi muba mugenda kugwa mu nnyanja oba musobola okuyingira mu muliro ne gubookya so ngamba ntya nvuddemu ebigambo bino saasanyuka nnyo nga kkomawo ensudde ebbali naye ate tujjemu ebyokuyiga ffenna twesomese nti singa Ssebbale gwe gwe baateeka ebbali Kibuuka n'atakkubira ku ssimu wandibadde olowooza otya okitegeera
tweteekemu omutima ogw'okulwanira wamu. Manyi sente abantu bafuna sente naye ofuna sente enkya ziba teziriiwo. Era tujja kutuuka kuba tuli baavu already nga onsaba 1000 nga gwe Seremba nga naye nkusaba 5. So Komawo bw'eba erina bamemba 14 executive nga bali abalala baavaako kati weero bwe muba mwalese Kibuuka ne JB kitegeeza musigadde 12 obwo bwenkanya bwemaani mukyamo mu bigambo byenjogedde n'abantu bajja kusala ate nammwe mwennyini ab'executive ya Komawo kikofiira bye twamuvunaananga tuleme kuddamu kubyogerako nnyo twetereeze tutambule tugende mu maaso. Okujjako mukama wange waloka nange kenjagala okubuuza lwaki abayimbi b'akadongo kamu bwe baba balina kye banoonya babeera bumu naye bwe kigguka makoona buli muntu akwatalirye? Ekizibu ekyo kiri ku bannayuganda ndowooza bonna abakadongo kamu nze kankuwe abantu embeera gye balina kuba ndowooza giba abantu gye baakulira oba ŋŋambe ntya nze nkugambye bannange be tukola nabo mu mwoyo gwa ggwanga natuuka ne ntunula nga Ssekabira w'amaanyi nze nali sisobola kutuuka wa Jenosale nga Ssekabira nenkola ebintu bingi era nabo bakimanyi benkola nabo ndowooza kino tukikole bwe kiti ate ne kivaamu ebibala naye nagamba ne bwemba nkoze ntya tugenda kugabana kyekimu oba tufunye miliyoni 2 Ssekabira zojja okufuna Kibuuka zojja okufuna Mulindwa zojja okufuna naye abantu bafuna mangu ekirowoozo ekyokwagala okugaggawala olwaleero olaba mu mbeera gye tulimu mbozi tebankadde omuntu akuleetera akawumbi awo n'akakuwa ne wayitawo emyezi 6 n'oŋŋaana sente zage nga tomanyi byozikozeemu obalangalo kitegeeza sente si kyekikulu bano abantu booli nabo kyekikulu ku birowoozo bye bakuwa naawe okutambula nabo ng'abantu. Muzeeyi Ssebatta wamukubirako ku ssimu okwemulugunya ku kintu kino? Anali sola mukubira saalina kirowoozo kya mukubira era saali mukubidde naye ate era si ye muntu gw'okubira amangu n'akwata essimu. Sirina muntu okuleka Muzeeyi Matiya Luyima kuba lwe baagaba ssente Muzeeyi Matiya Luyima yankubira kuwaayi balina ke bakoleddeyo lwe baagaba ssente ezaawa ezaawa sente eyo contract etaakulaba yasembye okufuna ssente tono yafunye miliyoni 3 kugamba yali contract ng'eriko n'omuwendo gwa ssente oguteereddwawo kale mu mbeera eyo Muzeeyi Matiya Luyima yankubirako ku ssimu n'agaba bakozeeko ne ŋŋamba ne mugaa tebankozeeko ne tekinira buzibu ensi ekyatambula ate bingi ebyokulowooza.